agambye tasobola kuweerera mwana we kusoma MDD kubanga teyina makulu. Bebe Cool obulamu bwe bwonna n'olwaleero okuba n'abaana be nti beeyagala. Thierry ayagala azannye omupiira. Zuwena agamba ye mukyala asinga obulungi mu Uganda. Byonna byatuuseeko abituuseeko because ayinza okuba ye takimanyi. Nga ye agamba ali mu music yekka. Okitegeera nga tamanyi nti ali mu music dance and what. Bantu bangi be tulabye nga ye agamba nti nze ndi lawyer n'omwana wange sinamukiriza kusoma bwa lawyer. Ewa Muhanja agendayo n'ayimbirayo. Aba agenze mu drama. Otegedde tasobola kuyimba nga talina bazinyi which is dance. It is a combination. Kati Bebe Cool yeetaaga just osobola okubeera awo ng'oli awo naye nga tomanyi nti wooli. Gwe ekyokulabirako gwenda okkiriza omwana wo ku mulembe guno n'ogamba nti omwana wange anayingira amagye. Bye yabadde ayogerako bya university nga bwe yagendayo ddi. By the way kusaawa zino Bebe Cool ne weesimbawo tebamukkiriza. Talina gundi ya senior 6 kuba is a drop out. Tiyamalako. Ne pise mjagamba tajina gundi certificate yayo. Bajireeta. Kasa yayingira senior 5 n'asoma senior 6 first term kololo. Bana mbalamusiza nnyo nsinge kubuuza baawa. Bonna. Mbalamusi Oman. Bonna babira. Saudi Arabia. Banange salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenna abantu abali mu kitundu naddala abali mu ummati Muhammad abali mu kibiina kya Muhammad manya abatali mu kibiina kya Muhammad bagamba laisa minna siba muffe naye ffe tugamba nti mwenna gye muli abali e London abali America kuba munnaye buli gwempulira abuuza ba London na America nze ntumidde nnyo abantu bange aba Oman, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, mwenna abali awo beba kukusobu kukusanga babatwala munyi bwe babeera ku airport. Olaba bagamba mutulawo temuvaawo. Ogenda okugiranga bagamba muyiteri golupapula lulwa. Tibagendera mu direct. Mbagala nnyo mbatumidde akagoma sikayina ssaawa zino. Kalimu dogolyo. Naye kati waliwo ensonga lwaki sikayina omanyi mu Buganda tubaayo n'emikolo nga gya ssanyu. Sambala ngoma kuba ngoma eyo yagwanga mujje. Mu kiseera ekyennaku kati waliwo omukolo oguliwo ati twakava misinde gya kabaka tukyali mu ssanyu sisobola kukola ki kukambala ssaawa zino omwami ono mbadde nsaba abuuze ku bantu. Jjajja waalu tusanise okulaba pozi nambemu nga bulijjo nsooka okutumira ku bannayuganda bonna abeefiriza akasente kaabwe ak'obulumi ak'ennaku zino ne bateekako kaddata ne balaba emboozi Mukati. N'enkolimira poliisi ekuba abantu ekwata abantu obubi naye tuba tukyogera nga balowooza basaga naye olaba ne ba MP bakuba bwe batyo ffe bamwana Adamu tusobeddwa amoko bambi ng'olabye n'obulwadde California awo baŋŋambya embeera gyali mu sinnungi. Annaye tulina omugenyi naye katuwa amateeka leero tulina omugenyi ku pano bamuyita jjajja waalu abasinga manyinga Fadamani wakagoma. Musajja ono nze y'omu ku bantu bensinga okwagala bakyali bange abatabamu na kasente naye nga takaluubiriza mbeera atabamu na ssente. Naye omusajja oyo tulina nasulako ku nju zaabwe Waleti omuli ku mutima. Nasulako ku nju zaabwe ye Masalafu Dankani ng'ennyumba ya Kasanvu 5 naye nga bakonkona bubi. Wagenda n'emyezi 5. Alimba oyo. Allah. Abali Bungereza abali nabo nabamanye Kasubi ku munaku kunjuza Buzumendi. Babumanyi buyumba kabakenkana Ddebe omuzigo. Omanye Ddebe line Ddebe. Naye oyo yava muganda wange. Muto wange. Yava mu nyumba yo ng'abanjibwa emyezi na ku Kasanvu ze sentemeka. Amasana teyagamba. Je mtwale biri mu Kanana. Yagenda agidusoye teyasasula bitwale. Badi. Neba buli baddo jjajja mitwale biri mu Kanana. Ne sente zatuluma. Zatuluma. Ambassador yangamba. Dumu tata we yamutuma okubanja omwami oyo. Natukanga mugamba dadi antumesere namocholi namga tokonkona ngale okonkona wa tugende maka zile nyumba zaliko ekyewuunyisa kati walinga osobola okujja ajinja bwoti nogamba nkulengera mpa sente zange naye enseno eno naye ng'osobola kati oli ajjajjanga n'akonkona bwalinga bulinga mu nyumba 40 naye ng'ajja n'akonkona bwati n'oluggi ojja kati nagenda ku luddako kati agenda kwamalayo nga togi yatandikidde naye nga wakonkona
n'otaddamu kugala kigambo kyonna nga gye ekinusu ng'akonkonya ekinusu w'otanyega ng'afuna oguyinja kanzimanye ndansana zeezimbira ng'akonkonya oguyinja abo anyway batugambye oli omukyala bambi mulwadde Silvia Moko Scovia mulwadde mukwano gwaffe oba Shapiro yatereera Shapiro mama ne yali mulwadde taata we mama kansa bannaye abagizi baffe abo tubatumiddeko nnyo daka nja kusobola okutumirako omukulu bamuyita afande Saamu yagambye abeera gwe wine jimubeera bajimuteeka abasirikale bammwe Kyankwanzi musajja oyo twamusanza n'agamba nnyo Emboozi Mukati simanyi waba naamugoba kuba faafaani tuli okulungamya ggwanga tetuvoola muntu yenna era kivula kizibu nnyo okuleetawo omuntu nga tatuukagana mutindi era gwe tuleese ate kati ye mwabuze waffe owa emyaka anti kamilioni amanya Dias Walugembe nga YouTube channel bagiyita The Truth Gossip. Duncan kulikayo mazalibwago y'omu kubagana oba okutwala muze gw'abakazi tayogera myaka gye nagezezaako nnyo tukulonye emyaka zino omukazi saamulaba omukazi Shifa nga yefuga omukolo Shifa yefuga kyaliwo nti naye ate Shifa yefuga omukolo banna Shifa yefuga omukolo nendo twagala ani Shifa yakaleeta awe nkomye okutegeera kale naye mawa yakuba essuuti Baby Cool big size Bowers winner musajja ono ndudde nnyo mbadde ndudde omwogerako naye nti mu mirembe gye bano bajjajja waalo be babayimbiranga tengerere kati era mu ngeri y'okulungamyamu bajjajja waalo bajja kuba bakwasaganya ensonga basobole okuba nga batubulya Baby Cool jjajja waalo Baby Cool yayogedde omuntu gwe manyi yasoma MDD ye Bobby Wine baba Bobby Wine Baby Cool yagatainza kubeera mwana we nga atwala tasobola kusomesa mwana nga atutte combination ya MDD n'agamba nti tebagibala nti simanyi tetegeerekeka talina n'amakulu nenvayo neŋŋamba ekyo talina makulu nga Baby Cool kwalidde president okumumanya n'ensi yonna okumutegeera ogamba otya nti yokozi talina makulu yabadde ayakuzaala wa Bobby Wine oba yabadde ayisaawo message eyo ya nti abakola MDD bonna kati yayagala kulaga nti oli yadde mumumatira nnyo naye yakola MDD okitegedde kati mulimu abantu osobola okukola mistake nga totegedde naye nga bwe bakuddamu ne bakubuuza osobola ogitereza Baby Cool bazzemu ne bamubuuza ne balaba obaatereeza ng'agiddamu nti tasobola kati yo koosi ya ssente mmeka era okugijoyininga togenda kuva eno MDD okugikuwa olowooza oba ovudde wansi eno ng'ojja okola ki kubanga amazima gali nti Baby Cool obulamu bwe bwonna n'olwaleero okuba n'abaana be nti beeyagala Thierry ayagala azannye omupiira Zuwena agamba ye mukyala asinga obulungi mu Uganda byonna byatuuseeko abituuseeko because ayinza okuba ye takimanyi nga ye agamba ali mu music yekka okitegeera nga tamanyi nti ali mu music dance and what drama kubanga byonna ewa Muhanja agendayo n'ayimbirayo aba agenze mu drama otegedde tasobola kuyimba nga talina bazinyi which is dance it is a combination kati Baby Cool yeetaaga just osobola okubeera awo ng'oli awo naye nga tomanyi nti wooli otegedde kati Baby Cool yeetaaga muntu amunnyonnyola nti obuwangazi bwo bwonna n'okubeera obulungi kwo oli MDD akutuusizaawo kino ekintu akyogereza butamanya kati njagala kubuulira mukkiriza omuntu okuwa example gyayagadde Uganda yensi gye nsinga okwagala ombuuza lwaki kubanga Uganda tewali muntu ali waali nga waateekeddwa okubeera ye Uganda ontegedde tewali ali waali nga waateekeddwa okubeera ontegedde Baby Cool muyimbi kyemanyi oba n'okuzina asobola ate alabika n'okuzanya emizannyo asobola naye waali si waateekeddwa okubeera mbuuza lwaki teyakisomerera ndowooza yensonga lwaki akivuma kubanga ye fena abasinga tuli we tuli because of mistakes abakozi abakola mu gavumenti
njagala otuula obabuulirize oli bagambe nti oyo prime minister bakubuuze yasoma ki. Kwegamba byonna Uganda osobola ya mwana wandi bagavuga nti tuula wali tubaatiza bubaatisa okitegeera kyova laba omuntu bw'ategerekeka ennyo nga bamugjayo okola mistake because wewagenda si woteekeddwa okubeera okitegeera kati Bebe Cool atambulira mu nsobi naye tamanyi era nkyajja keera gambe nti alina ekivulu omubuuze kiri mu dansi kiri mu oba yakola yalowooza oba yakola political education simanyi kubanga bwogenda mu akageri kasembere nnyo bamuhoozi ne Museveni alowooza ali mu politics. Kakati there are people abasiru nti when you move with a soldier it doesn't make you a what kati abantu kye batamanyi kyova abantu nga Davicom asobola kampa example ku muntu gwe mmanyi embeera ze asobola otambula n'owa polisi ne mutuuka wali ne mukwata omuntu ye Davicom n'akubirawo omanyi lwaki akuba alina abapoliisi yerabidde nti yesi wa polisi era bwe kituuka nga kitamye polisi eyagala kiggwere mwono kuba ye yakuba ate siwaki era polisi ejja negamba bakubye omuntu naye era abakuba mwabalabye nga si bannaffe police force tesobola kukola ekyo era yakubye nga bajjayo ekifaananyi nga bakikulaga ajja kutuula okitegedde taata wange kyeggamba kati Bebe Cool kyonna kye yakoze nenjogera akyakiddamu era kyemwagalako ye by the way mu Uganda omuntu tasobola kubeera mubi 100 ku 100 Bebe Cool ye muntu ayogera ensonga ne bwe mumumatiza ne mumulaga nti nfu nenkyagiddamu takyusa nsonga ontegedde teyeetonda kwegamba yetayagala kufiira mu firimu yes tatafa kyenda newe mujja ne mumugamba kati olaba fenna abali wano by the way genda obuuze mu music bameka abalimu nga bakola MDD bameka kati okkiriza nti buli omu waali si wategedde obeera awo nzikiriza owali akatali kowino nga kakyaliwo kajjukira kakyaliwo bakavaawo paka yadi yavaawo yeyo gye baayokyanga ennyo abantu ne bakaaba abantu bonna abaali mu paka yadi basinganga kuba basomesa ngeze teacher by profession gwobadde okimanyi nti abazanyi b'e Uganda ab'omupiira aba national team n'aba Villa Express baani abasinga baalinga mu paka yadi muzanyi wa mupiira era tugamba nti tugenda Sudan simanyi tugenda wa eri Merike wa Egypt naye nga bwakomawo addayo mu mudaala gwe okitegeera kati nkulaga nti e Uganda nsi nnungi teriyo ati kyova laba nze oli tayinza kunkanga mbu okola mu gavumenti mba nkimanyi okolayo because waliwo yakuteekawo n'ensi wooteekedde obeera oli omusobi olwa mwana wani yes okitegedde ojja kusanga nga omanyi saagala nnyo njogere ku kino naye waliwo organization nga office g'emaanyi okitegeera office nga g'emaanyi nga ojja kusanga nga waliyo omuntu wakantwaka naye olwa office eyo nga bano bonna abalina bwonna nga bonna bamukola ono mbirabira wano eno kamugira bwafuga abawane okitegedde kati kiteba kitegeeza oba waali wategedde obeera oba okitegeera ontegeera ye Uganda okay nambe Bebe Cool ensonga yake nti yeta so kuya mwana MDD simanya ebyo bigumu tebitegerekeka nengamba nti oba abaddayi na ka message yakatuusa ebintu bino byetwadde yadayogako bya university ndowooza nga bwe yagendayo ddi byabaddayogerako bya university nga bwe yagendayo ddi alengera bulengezi baliyo n'abaavaayo tamanyi nakumanya kikolebwa kitya okukituukako kakati agereesa bugereesa olumu okiwulira omanya omuntu oyinza okutandika okuba pulaani nga tozimbanga kasiisira nti mbeera nyumba eyo tesaali gizimbe bweto n'aligikoze bweto kati abo bakubi ba pulaani kati Bebe Cool ekintu kyennyini kyalimu afaanaganyeko oli yagamba nti olaba owangula badongo olaba owangula bajasi naye ate abadongo nga naye ali muli kakati Bebe Cool ekintu kyaliko atema muti kwatudde ettabi kwatudde kwennyini kwatema kubanga kyekimumanyisiza ensi yonna n'okufuuka w'amaanyi kyekimuwagisiza pulezidenti kyekimuwadde eddoboozi buli kimu Bebe Cool ekyo kyavuma kakati bw'ogaa tosobola kiwa mwana wo
ate nga gwe kyokola ng'ate w'amaanyi kitegeeza gwe oli mu nsobi ku kyokola kyenneebuuza nze no ndowooza Bebe Cool olumu ayogera ebintu ebimu okulumba ne yeerumbiramu naye yennyini kubanga ayinza okwagala okulumba omuntu naye ne yeerumbiramu nze ndowooza omuntu wakola omulimu n'agufunamu ng'abasajja bwe bagufunyeemu ate oba ogulinamu professional kiba kyanjawulo nnyo omulimu ogwo oba ogukola ng'ogumanyi nekyokola ng'okitegeera bulungi ng'era n'obukugu obuli awo ng'oggyeko bano ab'okubatisa omukulu n'abadde ayogerako ababatisa emirimu kuba kati mu Uganda bwe kyafuuka osanga omuntu ng'ali Minister of Education n'omubuuza wasoma ki nyowe banyeta bampita buyisi banteeka wali kituufu bamuyita buyisi kubanga sitegeera bulungi bye yasoma oyo aliyo akati ogenda omunoonyerezaako tasomesangako wadde ku primary wadde ku wana wa P1 talina bukugu bwonna naye nga nti akulira ebyenjigiriza okiwulira nze ndowooza Bebe Cool etayimu etuuse okuva mu byobufuzi ebyekigwagwa batandike okwetereeza bafulumye ne statement ebajaamu nga bba aboogerwako nti kati be basatu abo nga buli kyafulumya kigwa mu ntegeera n'omuntu anaakiraba agambe kituufu beebo kubanga kaakati Bebe Cool takyali mulenzi yasukkawo tanafuuka jjajja yafuuka okiwulira kakati waba jjajja afulume ebyamagezi naye omukulu waliwo yagamba nti obukadde magezi naye nga ne mubuto wagayina ate abasiru tebakaddiwa nabo bakaddiwa kakati mu nkola eyo Bebe Cool afulumye statement ejja mu kitiibwa kye alabikire ddala ng'omuntu ategeera kuba omulimu gw'owangaliddemu ebbanga lyonna bw'oguvuma ku lw'omuntu omu gw'oyagala okkoona naye ate bino byadde bya university kyekyasinze okunnuma nti yapadde mu bintu byatatuukangamu tajja kuwerera mwana tajja kugisoma kuba naye tajja gituukamu kati gwanaatuusaayo yajja kwerondera kuba bino tebiba byakulonda amagezi gakweyimirira naki kyokoze ne bagamba nti kakati gwe wano osaanidde kakati ye Bebe Cool waatagisoma yasoma ki Bebe Cool nze ndowooza alina kyakoppa ekukoppereza yakoppye kubanga bawagira bye bakola si bye balina okukola Dankani nze ensonga ya Bebe Cool mpozi nga najwa mwami mwe anagitematema ensonga ki ya Bebe Cool nedda abantu problem gye tulina tulowooza nti Bebe Cool bwe yayingira mu byobufuzi talina kubanga alina entegeera ye omuntu yenna alina okuba n'entegeera ye bantu bangi be tulabye nga ye agamba nti nze ndi looya n'omwana wange sinamukkiriza kusoma bwa looya si Bebe Cool yokka lwakuba nti bwe tudda n'oluusi abantu bayingizaamu ebyobufuzi yabadde alumba gundi yadde alumbaani naye nga nze kyendowooza omuntu osobola okukeera enkya n'ogamba nti omwana wange tajja kusoma bwa dokita ng'omaze okulaba obwa dokita ku mulembe gwa Museveni babonaabona batya kiki bafunamu oli n'agamba nasomera ki obwa dokita kati lwakuba nti wano e Uganda oli bw'ayogera endowooza ye nadda kati ng'abamu nadda kati abantu abo nga ba Bebe Cool ba mwami Kyagulanyi ate omuntu n'abaana abawagizi ab'ebbali bakireetamu ebyaki ebyobufuzi naye nga etteeka omuntu alina okuba n'endowooza ye era abantu tubalabye bangi nze nabeerako ne mwami Mutayo olwo naye nga omwana we saamulabako ng'ali mu kivulu ng'azze kulaba Eagles nga naye abalala obasanga bayaayaana ne babatuuza ne mu maaso omwana wa Misa kisaamulabako ng'azze ku shombo azze kulaba shola ngende ndaba eddadi waayimba bagenze babitandika wano nga n'abaana bakuze nga bali mu zironki najja n'ayanjulira audience abaana be nze kamwe koogera wano saagayira ddala mwana wange kusembera wali gita wadde okwesembereza omuyimbi naye ng'ate bingi byenfunye bayimbi mpereddemu abaana bali mu masomero agategerekeka lwa ssente awo towaayira towaayira siina wadde akabuloka ekira so abantu abasinga omulimu guno abantu bagubeeramu naye olw'obuzibu bwagulabye kati kanguwa ekyokulabirako gwenda okukkiriza omwana wo ku mulembe guno noga ndi omwana wange anayingira amagye unze bwe gatambula nze wange mukkiriza kati gwowa omukkiriza naye ate bantu bangi bosanga ng'agamba zisobola kuyingira magye okitegeera olw'embeera gyakola kati ekireeta abantu abamu okwogera ebintu baba tebabyogera lwa mutima mubi
ne baba babuyogera oluusi okusinziira bwe balaba naki ekyokulala gundi ayogedde omugenyi ayogedde ku MDD bantu bangi abali music nga MDD tebamusoma kubanga era bwogenda okumanya abalina MDD manyiyo Katolu Bwama Silver Kyagulanyi abantu balinga batano abasoma MDD ne MDD yo gye twogerayo yennyini egasaaki Bebekulu ayinza obanga we yabadde ti abantu bangi nga tebasomye MDD naye nga bali mu music bamufunyemu n'osinga abakola ki abamusoma okitege kakati waliwo embeera olumu gye tubeeramu n'ogamba omuntu nti nze sigenda mwana wange mukkiriza kusoma kino olw'ensonga olw'obuzibu obirabyemu n'embeera gy'olabi kakati kankuba ekyokulabirako David Komwe ayinza obutakkiriza mwana we kuba maneja wa muyimbi pa maneja wa mayimbi abalabye bakuba abantu tebaagala bagambako ekyo kyokka David Komwe ne kimugaana omwana we okubeera maneja waki w'omuyimbi ng'amanyi tekiriimu ki wadde nze nyinza obanga nakifunamu wadde nyinza obanga nakifunamu naye otunula n'ogamba nti ensi Uganda gyegenda eraga wanze nyumizaako n'abasajja bangi ne baŋŋamba nti nze sobalagera mu palamenti ya ggwanga nga mubuuza nti olwaki n'agamba nti laba palamenti erina teeseza abantu naye olaba eteesa olaba eyina omugaso nga tebaliwo gw'osanga ng'agamba nze palamenti n'okukola ki ogiyingira kati buli muntu abeera n'ensonga ye nga bw'olaba omwami ono munnamawulire naye olowooza bannamawulire bedda n'abeekaakati be bamu munnamawulire bedda yaweebwanga ekitiibwa naye kakati bano basaba bakutte kamera babakuba mbooko kati bwakeera enjalaga nti omwana wange simukkiriza kugenda mu mawulire Bebekulu ayinza bateyawadde ensonga lwaki abantu abamu ne balowooza nti obaka yabadde abuweereza wa mwami Kyagulanyi naye nga bwe gubanga ogwo omulamwa gwe tuleese tulina okugugaziyaako kati Bobi Wine Bebekulu obwongo bwe bwina bwe bukoma teyasobodde kugaziya kintu ekyo nga bw'osobola otuula wano mu kati n'okyogerako n'olaba naye ng'abantu bangi mu Uganda ng'agamba nti omwana wange gwalirabyeyo omwana wa minisita kye gwayigiriza gita be bantu abamu olwasanga omuntu aganze sigenda kukkiriza mwana we kusoma bwa dokita ng'alaba obwa dokita tebukyalina makulu sikiriza mwana wange kubeera mu kino ng'alaba tekikyalina ki makulu labira okuyimba kwe bavuluze n'abantu bagenze bakuvaamu bakutaddeko emisolo bakutaddeko buli kimu kakati okeera enja n'ogamba naye mulimu kiguno kigambye nti bannamawulire basiba babakuba migo bannamawulire bavudde wano e Uganda bagenze mu Amerika olowooza kiki tiwaliwo embeera gy'obeeramu nega naye omwana wange sobola mukkiriza kusoma ki owaayi ensonga nga bwe zitambula fuga biriri wano kakati ebintu bino bya mirundi ebiri okusooka ngenda kusooka ku baganda bange bano abasatu abakava waggulu nja kusooka ne jjajja waalu agambye nti abantu abasinga bali mu bifo nga si bye ebituufu okubeeramu ekyo nja kukkaanya ne kubanga agenza nayogera katale k'owina ako so abakasumba omuyimbi omumanyi yali akolera mu katale kwe baakokya n'atandika okuyimba yali musuubuzi mu katale ako nga gyakolera kakati omusajja kibijjigiri omulaba yali musomesa najja mu kuyimba fiika oyo omulaba yali muyiribi wali mukajja najja mu kuyimba anyway abantu bangi kubanga ne muganda waffe oyo ali awo jjajja waalu yali avuga bittuleera bagira driving permit gyayina emukiza ovugeza emmotoka zirikula nennene kati wajja emukono awo n'asanga amooti ng'amooti alapinga noyo n'alapingamu ne bakwatagana okuva n'asa n'agenda ku Bukedde sikyakujjukira kuko okumanya omwaka gwe watandikiramu kansala Masimada atukiikirira wano yagenda bweru ali ku kyeyo atufugira ku WhatsApp kati bamutwala ku Bukedde ng'agenze kanika kompyuta byagenda okufundikira nga akola programu ani asinga era bakyazaako ne Davido banoonya akola programu eyo nenkulabira oluzungu eruvuya ku Bukedde awo kati Kimula akola programu tusaasaanya omumanyi owatusaasa bangamba yali atunda cyayi yali aleeta cyayi ku Bukedde yali asaavinga cyayi ku Bukedde kati pulizenta tetwagala biro ntuvoola bantu kubanze Kimula kino saaga nti kumuvoola naye nze kyesimanyi nti oba
DJ Ondi ali mukukuba jajja walu wali ovuga kaboda kakagaali wali ku park empya ekyo siyoka nakati nasikyusanga kakati essaawa ya leero Duncan nga ebyamuganda ngono bivuddeko nja kudda ku Maima wanti Maima walizo oba kyadaga bali kituufu naye omuntu woyogera ekigambo okyogeredde mu budde ki wotula statement ya Mwami Bebe Cool yakyogeza kuvuga kubanga yagambye tasobola kuweerera mwana we kusoma MDD kubanga teyina makulu okitegedde bulungi n'agamba teyina makulu nga ye omuntu ne yeerabira nti ate MDD ejali mu kwogerako abagisoma bagikola ate ye ali mu ajeegomba bwegombi nabwo kyatategedde kyalo kyatagaza okunnyonnyola kyatategedde nti ye kyali mu kukola waliwo abagisoma bakola ki nze mutabani wange muvaka ya senior fu yagende yekasangati nangalu omukano gwa atunga namigiza kutunga ekyalaani awo naye era yakusoma bwa lawyer ye yanganja akusoma bwa lawyer kati wasoma liko kutunga nangani ndadi omanyi tugende nsome course ya designing nimugamba ye sente kanziri byanja kumutwala wandege yawo kati nga chenga tokola kama Bebe Cool mtu wanayimba naye yetagadde yatasome kino kyenyini akifunemu experience kubanga ali mu kikola ni akikola mu butamanya tejija kyalo kyadagamba akikola mu butamanya ekyokubiri okumanya kino akyagala nnyo n'omwana we yakimuleta mwayimbe era nze nakoma Bebe Cool ekiwatulaawo ng'aleese omwana ku stage muwala we ku stage biata obani yayimba n'oluyimba olwo skeleton ate erinnya yalijja mu lumba lwa skeleton na ng'aleese omwana erinnya yalijja mu lumba lwa skeleton n'alituma muwala we biata ng'aleese omwana ku stage amwanjulira eri ensi nti omuyimbi wuno gwenkoze eki gwenteekateekesa yona mumuleete kati Mwami Bebe Cool nga jajja walu wagente weetonda kuno weetonde ekyokubiri Mwami wagenze n'agamba nti tewali mwana wa papa bwe yalese mu ndongo okuyimba kibeera kitone ng'oggyeko nti oli okuyimba azibati sula indicator lulu kakati waliwo ebintu bya mirundi ebiri Mr. Duncan waliwo okuyimba okw'ekitone ne waba omanyi ebintu bino ebisinga bayiga biyige nobawo n'omuntu ajja mu kintu ng'akyagala kakati abaana ba papa bayinza okubanga tebaagala tusookemu abaana ba papa bayinza okubanga tebaagala kuyimba abaana ba Mwami bayinza okubanga tebaagala kuyimba niye era mudde era ojja kulabanga wetegereza mu famire ya papa gye yava ojja nga era waliyo omuyimbi kakati ekyo toyinza kinenyeza munoga nti omwana wange olwokuba omwana wawe taatayimbye ogwo muntu mubi yayinza okubanga ye omuntu yakyagala kati ekyokubiri nambemu agenze n'agamba nti Bebe Cool badde baogera ku bya university byetabitegeera kati ate nza nkwatagana ne Bebe Cool ebintu bya university bino tubirekera baki ffe tusigale eno fe tusigale tebasobola tukima batutya ensonga ya Bebe Cool ne bya PCM gattako ne university byatandika nga bagenza okuyimba ku birthday y'omukulu Bebe Cool ya MK bali bakola interview omwana namubuza ekibuzo n'agamba nti Bobi Wine yabagamba abasinga academically ensonga we yatandikira n'agamba tasobola kunsinga academically nga nakola PCM yakola ki PCM oba okomye oba oli ku A-level kati n'agamba nze tasobola kunsinga omuntu akoze MDD nze nakola sciences PCM okitegeera n'agamba nze nakola PCM era n'aligatako n'okugamba omwana wange asobola okugwa emirundi 6 senior 6 ne muweerera n'addamu ng'akola PCM nate sobola kumukkiriza genda ku university kusoma MDD kuba bya kisiru ye ng'agamba nti nze
omuntu akoze PCM wadde tomazeeko. By the way kusaawa zino Bebeku ne weesimbawo tebamukkiriza talina gundi ya senior 6 kuba is a drop out tiyamalako ne PCM gyagamba tagirina gundi certificate yaayo bagireeta kasita yayingira senior 5 n'asoma senior 6 first term kololo weyakoma okitegedde so weyakoma naganze sisobola omwana wange kusoma MDD ndiyo wa PCM asinga agenze nafuna diploma mu wadde amazeeko senior 6 nagera n'abisoma ebyo kati nendowooza nti kwolo yali excitement engeri yali afunye akasente ka MK ku lwokusatu ne bamugamba owaayi ebigambo ewayogera aliyo bikakasa n'agamba nze nensanga busanze omwana wange ng'awoza agenda kusoma MDD mufiirako nesente sizimuwa at least gwa emirundi gy'osobola nga nkuzaamu PCM naye ng'osomye eki n'ebyo mbuno ogeza osomye MDD seetaaga ekifulu kye yasembayo okukola ku Serena it was the first time we yasooka otuintroducingira Biata ng'asuna piano ne tugenda ekiwaatu ayina studio ebalirwamu emitwalo kale batuga bamwetaano ejja $1 okukola studio yalina kuba yabona nakuba yajefunza kati yagagamero kubye nawulira mbu bamwetaano nakola studio mulimu mutabani we yakolamu that's akuba reggae Alan mwakola ayina sente ze bamuwa okugula cameras mwajja sente anga bagenda okushootinga ki ennyimba ebigundi kosi ja agenda okumanya okusemberera first family yasooka kuba zi drive muzi campaign sente zino ani yazimu zogamba batukaza ava mu state house nga inokola studio yabo agambye akolera abayimbi abakolera studio mwe banakola ki za kuyamba ku bayimbi yes bakolera studio bajenga bakole ki sinawulira oluyimba nga luvudde mu gundi mu studio kamera agikola ki agipanga abayamba ate agipangisa muyimbi agipangisa again owa video ate bana abalala bwogenda mu bana abalala ba market abalala eri kwemu kitundu yaba kale n'abayamba n'abongeramu emitwalo 5 okitegeera nze kye nategedde nti Bebekulu olumu ayagala kusigala ku topu ng'ayogerwako yategera kibayita showbiz era naye waba abanyonnyola yabagamba nti nno omuyimbi okubeera woyina okuba ne showbiz wadde toyinaawo ki toyinaawo oluyimba alina statement enagi yakoze naga nti ebyo Bobby byavayo nayogera kuba nerinnya obwedde alyogera mu interview ebyo byavayo nagamba mbuno simanyi fast gundi top 3 talina kiddako yayiika yali akakyogera the following day ono ne bafulumya akayimba labisa akayimba labisa yes nafulumya akayimba ke bayita labisa kali katya abana bakubye yes really maturity ya Bobby Wine yabaddemu a little bit low yabaddelo a little bit naye tetujja mugira nnyo kuba ayina okulekera abana bayitewo kuba omuntu owe ayina firebase nga Azex Birangirangi yava mu ghetto search kwa fena twamulaba mwe yava mulimu omukodomi wammwe mulimu Nubian Lee wamuleeta mukodomi waabwe yaba mukodomi waabwe gundi yani Fefe Busi ngambi mukodomi waabwe okitegeera so Chameleone yakufuza akayimba ne melody bayina oluyimba lukatu lwe bakafulumya olwokozeeko no lwagenda okufulumya olwa love story kwalina ennyimba nyingi zagenda okufulumya nayo ne Sudani era nalwo lwe bakashootinga so nga Bebekulu ennyimba ezisembyeyo 2 okubya obukubi nduulu waliwo ezizzeekaawo nga tebitegerekeka bulungi ne tayito sizimanyi waliwo lwe bayita zira naabwe zine okitegeera nga si bwoto we wali okitegeera kati n'ogamba nti omuntu yayiika ng'akulaze toyinawo omuntu ne mutabani wo akulemye okuteeka ku level ogamba muno omuwadde ayite mu bye wayitamu olala oli muyamba mudda omutima ogutayagaliza Bebekulu n'oku mwana ogwo mutaddeko ekyo kibi oluyimba luwudde labisa oluyimba naludde labisa lwakuba nti ate n'ekirala nti omulama gwa Bebekulu guno muwanvu nnyo manyi essaawa ya leero Bobi Wine naliwo ebintu 2 waliwo Bobi Wine the ghetto gladiator mu banda wa Kabaka wa kabi kati waliwo ne Kyagulanyi Sentamu abantu abo ba mirundi 2 era Bebekulu abaayo atekera kwogera ku muntu atya
Bobi Wine wadda mu Kyagulanyi Center mu level ndala era naye kirungi kirika ayogera ku Bobi Wine nze olimba nalulabye na kiro olimba nze Fefe Busi yanyimbidde bulungi ne Zex nga nange sijja kwakalako ku muganda naye nkitegere nti Bobi Wine ateekeddwa okuleka abaana bano bo beefuge yateekeddwa era ye yasembyeyo vaasi ye yesembayo otuuka ku vaasi ye olimba lwa bitusi ne Radiant Wizo olujjukira bwe twatunganga ku paati esembayo nga tunyiga next that's eya Wizo kati ne kuya Bobi Wine tusobola okukola bwe tutyo natunyiga next iyi twanyiganga Wizo ajja kukuba yatomedde n'ekikomera Bobi Wine tunyiga ki tusobola onyiga next Bobi Wine tulekera bano abaana naye olimba lusigala nti nno labisa nga osoma taito abayimbi kwe bali bonna bameka Bobi Wine tumunoonyezaawo kyamazima Duncan nange wemala okuwulira bano abaana nga amaze okuyimba olwokuba nti Bobi Wine nsuubira kikyayinza okukola nange nyinza obutamuwuliza naye nga sikikola nti mu bubi naye weowulira abaana nti bayimbye bulungi kati Bobi Wine waba yayimbye bubi ekyo sikitwala nga nsonga kubanga kati bano abaana kyomanya kati yabateeddwa platform yabaleese teyayimbye twanyiganga next njagala muziramu mbulizo Bobi Wine yayimbye atya teyayimbye bulungi nga Bobi Wine yadde ensuubira naye ekyo sikimunenyezako olw'ensonga kyate abakwefuga luyimba kireba nti bandirabise akati ku mwami Daviko mukayogedde alina akantu kafaananyiza Bobi Wine Bobi Wine mwagala nnyo natandika okubeera ne Bobi Wine 9 mu 9 si mu 9 wabula 9 90 waliwo ba producer wana abalina omuze kyenagambye nti ensi njagala nti buli muntu ali mu kyakola si kyateekeddwa okukola ki waali si waateekeddwa obeera waliwo ba producer bano abalaba nga n'agenda n'amanya nnamba emu ayimba ne Mawa ne Duncan mwina akayimba ke mukoze kati bw'alaba Kamiliyoni ayitawo n'amugamba waayo abaana bakoze akantu wano mulimu Duncan mulimu nani n'amuwulirisa kati ono bw'awulira n'agamba abaana bano bakubye ekintu ogenda okulaba ateeka mu vaasi kati mmwe bano Mawa nambe mu Duncan bwe bagamba nti Kamili ataddemu teri ayinza yomba buli bagamba Katonda wange omuli tufunye omukisa omusajja atadde mu vaasi mwana okitegeera kati oli bwagamba nti Bobi Wine teyayimbye bulungi ayinza okuba yabadde teyeetegese nga yasanga akantu ako n'agamba bugambi kankakubemu awo n'akatuulamu era kyovolaba yakaggala ontegedde kati bwe tuba kati ngaffe abasomyeko tugamba special guest waliwo olimba naluwulidde olimba si lubi era abaana bo webali bakoze buli omu yakoze ekyo kyasinga okukola kwaba abaana naye lwakuba nti ffenna bano abava waggulu ababiri Daviko n'omukulu oli bagambye Bobi Wine gwe baliko ennyo nti naye ng'ate oli kati nja kamba wagire nange ngera walabye Mawa nti musical ffenna tukimanyi wano newe lunaaba luyimba lwa Misaki newe luba lwani kalube lwa mutabani wa Misaki omutani wa Misaki omumanyi Aluna Mbiru teriyo muyimbi kabe Bobi Wine kabaani vaase esembayo dijja aba yayingizaamu ddaki olimba olulala basegedde kati Daviko mu bwagamba nti n'omukulu oli ne bagamba nti Bobi Wine ye tuba twanyize dda next ne dijja aba yamikisinze dda natukiriza okyalayo mu bantu bonna abaze tebeetegese ku luyimba olwo yabadde Fefe Busi anti naye ajjukira yazze luvannyuma mu kwogera kwagamba bamukulira nakasino yamugamba owaayo omukulu atuwadde oluyimba oliwa jangu osuulemukko lwaki tebayita Wizo lwaki tebayita Wizo anti bayise muko kyekyo kyeggamba Uganda namba emu olimba luwuliddeko sinaluwulira manye ekintu kimu nti omuyimbi yenna wayimba oluyimba wano Bobi Wine n'amukwatiramu luba luyiseewo naye oluyimba sinaluwulira omanyi ekintu ekimu tekyetaagisa kumala kiwulira olugoye tekyetaagisa luteeka muliro n'omanya nti lujja omanya nti wenduteekamu lujja kati ngaffe abategeera osooka n'omanya tayito y'oluyimba bagitaani waliwo naŋŋambye mbwe muyivu tayito kimanyi kyeki omutwe
kati taito webanga kirilabisa muwe maiko taito webanga erilabisa nga ne Bobi Wine yenyini yaluyimbye yazze kulabisa kati alina ogamba yayimbye bubi kitegeeza ye abadajjayo taito eyalabisa era ne yerabisa okitegedde so abantu abamwogera ebintu nga mubimanyi ekintu kiba ne taito yakyo nodda lwabamwe mulina problem nti ebintu ebimu biba nemu okwogera taito erirabisa kalimu abadde mwagala eve ekigambo labisa kiveeyo ntya nga omusajja talabise nti ayimbye bubi so nze ndowooza kyeyakoze kituufu okugjayo omulamwa gwa labisa ya mulamwa gwa labisa nze nja kugamba ekintu kimu bafefe bayimbye bulungi n'omukulu Bobi Wine abakugjayo gondiye ate abaana yandibadde ababiri yes kati tunakyala ffe munyambe mumpe kakisanga omugenyi w'olwaleero mwankyazizza naye mu byaddala nsiimye nnyo mwami Mawa tukyagenda mu maaso mwe sinnabasiima naye nsiimye mwami Mawa lwa nsonga ekiremesezza Uganda yaffe be bantu nga mmwe ontegedde nti kati gwe osobola okulaba omuntu mutuufu ng'engatto yeeva kulinnya mu bukyafu naye olw'okuba omwagala nnyo olina n'ekitiibwa ky'omuwa n'otya n'omugamba nti muganda wange engatto ekola ki kyokka muyingira we mugenda okuyingira mu bantu oba ab'obuvunaanyizibwa naye otya n'omugamba nti kyekyo kye nagamba abayimbi ba wano nti w'oba oyagala oggwa tandika okuŋŋaanya gurupu nga bonoogamba mbu simanya abo batabani bagundi abo bagundi buli muyimbi ajja najja ne gurupu bweti omuyimbi oyo manyi lwaki akola ensobi era tebalwa waggulu bano abaana ababaliko buli wajja namugamba muzeeyi buli wetuyita bagamba tuniyo wakikubye naye nga mu butuufu nabo abamugamba bakimanyi nti muzeeyi tetulina era nga basobola okugamba leero fe aba big time tetwagudde buguli lulimbo telwakoze eki oba fire base twakoze eki kyekyo kyeggambye Duncan omanyi lwaki okyali mu mbeera eno mwoli obeera n'abannamba emu obeera n'aba Davikomu kati bw'oba nga otokyabeera nabo then ogenda kwongera okuvaayo naye kati bw'obeera n'abantu nga kati bulirize kyengamba kiri bwe kiti nti Duncan buli wobeera nga abantu nga bakufukaamirira togenda kwongera ku status togenda kwongera ku kintu ekyo kwoli kubanga olwedde bakufukaamirira they praise you ogenda vaayo onyumya mabamaama ivo egwe kati ogenda vaayo kakati Duncan webale nnyo ensonga eyo munnange ababaka 11 abeegassegase nga kuliko ab'ebuvuma abajjinja ab'emitiyana bangi abeegassegase ne beekuŋŋaanyaamu ne bakwata ekiwandiiko bakitwale ku internal affairs naye nga beemulugunya lwaki poliisi ebakwata bwetyo ate nga beemulugunyiza ddala ku bo nti bakola emirimu mu bitundu mwe balina ogikolera gamba olunaku lw'abakyala baagala ayisa abantu abakyala abayambeko bamubuulira ebizibu abaleeteddeko ne ku bayambi babayambeko ne babakuba ne babawalula ne babakola ki ono ow'ebuvuma juzi bamututte ku kitanda era lwa poliisi abakyala bwe baatuse ku nsonga eyo ne beekuŋŋaanya mu paalamenti ne bagana n'eddoboozi yaffe teriwiziddwa ne bakwata ekiwandiiko bakitwale ku internal affairs baabadde baakatandika bati abapoliisi ne bajja ne babakuba ne babateeka ku kabangali ne babateeka ku CPS mu ngeri ey'okutyoboolebwa kubanga yabadde peaceful demonstration mu ngeri ey'okutyoboola ababaka bano kubanga nalabye abamu beekyayeeko ate kati munaye oli akulumbye ekiwulira Parliament kuba kuteesa naye SFC weyingira bikyukamu kakati mu time bwe babakwatidde babatute ku CPS bambi nga bayisiddwa bubi bangi babasikambudde babayuzizza engoye babakoze eki era speaker bwe yagenze okubajjayo naye yalabye obuswavu
n'abagamba temuddangamu kukwata ba MP nga temuntegeezezza kuba bwe mwagala nze nsobola bakwata ne mbabaleetera nga mungaye twagala gundi nsobola bakwata ne mbabaleetera ba MP bategeezebwa butegeezebwa kuba ndowooza beba abantu abetugamba nti ba VIP beba ki gwe yasoma VIP era nga bwogambye beba senior citizen very important person kakati abo abantu abali mu kalibe eyo osobola obagamba nojja nogamba emu nkwetaaga ku poliisi ekiwulira kakati bwongana nambe mu nkwetaaga ku poliisi ntambula butambuzi nenzikirira kuba mba manyi siinayo musango gwa gino gy'amaanyi gye mutera okukola mmwe bajajja waalo kyobola nzikirya bukkirizi neŋŋamba mbeera akyeriwo kati embeera eyo bwe yatuuseewo era abakyala bano bwe baavuddeyo bawawaabidde IGP olwa poliisi ye bamuwawaabidde nsuubira era agenda kufuna ekiwandiiko ekyo kubanga bamulugunyiza ku IGP wa Uganda Ochola engeri gyawa abantu bano orders bakolemu emirimu gyabwe bamwemulugunyiza era ekyo bakiripoti nze ndowooza nti poliisi esuse nnyo mu kabampaane kabampaane ono yasuse mu poliisi ebintu bino tuze tubyogerako ebbanga lyonna tubyogedde naye tebawulira jajjawa ensonga eyo kandozo picking nze kakubuulire wakoze n'ensobi kubanga ate olaba nambe mu bwayogedde yabadde alina bijja mu byemmaze kati go jamu bibye siina kyengenda kujjamu wabula kubanga tuli opposite nze naye nze kati kankubuulira amazima ku nsonga zange ngenda kuwa opinion nze kankuwe byange ndi musanyufu nnyo nze nganze jajja waalo eke Fadamano omugomo wa kabaka waki wakabi ndi musanyufu nnyo ku nkwata gye bakwatamu abantu abo yes mama yagambye nti bebe kulu yagambye omwana we tajja kukola emudiddirwa ndo ayina ensonga ze kati nze nkuwe zange Davicom omulaba waali awo bwe baba bakwata abo newe batwala eddoboozi lyabwe nti bannange batuli bubi bali tebasobola kuwulira era tebasobola kukkiriza wano poliisi ne bwegenda ng'ekuba abantu amasasi teri muntu agenda kyogerako naye banaakubayo memba wa palamenti omu bakubye memba wa palamenti bamuse bamukubye amasasi abantu bameka abafudde nga tebaboogerako naye bo ate nga kino kye babakwatidde kiyamba bo abo bagenza okugaba ebintu babigabye kulaba nti taamu ejja badda babigaba baagala tebaagala nkubuulira amazima babigabala kuba bakolerera taamu ejja kudda kati nja kuwa example ez'abaana baffe abayimbi gwolowooza omwana kati nja kuwa example ya Davicom bw'aba alina dreads ku mutwe nga muyimbi najja akola ensobi ne bamukwata Davicom okutereera kyetaagisa kumusalako dreads gwe kyogamba nti mu America kuba ntwogera ku America yensi gye tusinga okuweerako example ne Bungereza omuntu agenda mu kkomera ng'alina dreads n'avaayo nga dreads azirina naye kyamusibisa kirala naye ffe wano buli muyimbi bw'ogenda eruzira oba n'ogenda mu poliisi wabwa kye basooka okukola kusalako nviiri lwaki bemupiba kiraba ekyo nga kirungi oba si kirungi ekyo kimu bakyusa buli kantu omululu ogubali nze nkubuulira amazima yensonga kinayagadde mmawa twogera mazima mukati wano omululu ogubali bayinza n'okuba nga nalyo etteeka lyobakwata lityo baalikyusa mu nkukutu nga temumanyi kubanga bw'ogenda mu seefu yo n'osanga waliwo ekiriwo otegedde mu kabokisiko n'osangamu ekiriwo neteeka oyinza odisayininga nga tomanyi kumbe bagamba bakwata bubi naye omululu yes olw'omululu kubanga buli kimu bakikyusizza tewali kye batannakyusa abo abakyala n'abaami balabireko kye tuliko eno ontegeera olinayo kati kambuuze enguudo zaffe oziraba zonna Kampala yenna tetulinawo mu luguudo lulungi
ontegeera kati luli olulungi nja ku enguudo zemmanyi Ntebe baamugatta Kampala oba atali ku Kampala aha kati tudde ku luno olwamunyonyo kajjansi lwe luguudo lutuyinganga lwe tuyina naye bajja sinza gamba nti lwaffe bayinza otugamba lwa China si lwaffe kati omala kuva mu Uganda n'ogenda ku China n'olyoka ovugako awalungi China kubanga oluguudo si lwaffe lwaki enofuna awalungi kati bw'okomawo eno e Kampala naye MP akulaga nti kabasooke bateese ku mateeka gano ag'okugira abayimbi bano babagire bwe bati ne bwe bati naye ng'enguudo nki kati gwe olaba arcades zino zonna apartments zolaba mpayo apartment gy'omanyi nti yiyo ya muntu wa bulijjo gw'omanyi zino ezirabika obulungi zonna z'abaani zaabwe naye batuzimbira apartments nga tulina okugenda tuzisuleko naye nga we tulina okuyita okuzisulako tebalaba bubi bwawo. Nze njagala kukusaba kintu kimu Duncan, mukkirize abantu abo babakwate batyo bamanye nti tuli bubi eno kati bo baba bakutte bwe batyo olwo Duncan gwe kiyenje kyawo kiri era Mukama Katonda atuyambe babongere n'okubakuba babakube bamanye kiki tuliko ate eno wange. Okay, amukulumawa omulungamya w'eggwanga oba nsooka eno mukulumawa omulungamya kakati ekintu kya kwata ababaka nze mbadde nkifolowinga ate saakifolowinze jjo naye njala okusooka okwebaza omukulu Ochola ti omukulu Ochola bwe baali bakakwata ababaka omubaka ono w'Ebuvuma yavaayo ng'agasse ekintu ky'Emityana agasse ekyawo n'agamba nti mutuufu kino kisusse era abantu 11 ab'Ebuvuma bakwatibwa era ne babajjako amayinja gaabwe. Ochola ekyo yakikola era njagala okwebaza omukyala ow'eddembe ly'obuntu kubanga yeye nnyini yabadde awandiise ebbaluwa yagiwandiise ng'ayita mwami Ochola ajje mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu annyonnyole lwaki poliisi ekola bwetyo emirimu gyayo. Ne mwana wattu weewunye Duncan ebbaluwa eyadde tennaba na kutuuka ate ku Parliament bakola ki ne bakwata ababaka otegedde naye ng'ekyo kitegeeza ki kiraga nti poliisi yaffe eno amazima amatuufu n'ababaka tebabamanyi gw'omubaka jjajjaawo okujjawo bano nga Basejjirinyagola bakoze amannya bani ba Alani ba Bobi Wine aba naye omubaka ajja naawo poliisi nga tebamanyi nti ye mubaka otegedde nyeko kakati ababaka babeera awo omubaka najja nga n'obwo obusajja obukuuma ku poliisi mu butuufu tebukola ki tebumanyi obukuuma Parliament era nze neewunyiza Nambemu oba era nabuuzaako nti Nambemu yakawunga oba ya lumonde kubanga Nambemu awere n'agamba nti ababaka sipiika yagenze n'agamba nti ababaka enkwata gye babakwatamu muyina kuweereza nze nembabawa bwe mubanga mulina omubaka omwetaaga musooka kuntegeeza nga muli abakwata bakwata mu ngeri eyo sipiika bawaayo si be bano abajja nga bazze kwekalakaasa okitegedde abo abajja nga bazze kwekalakaasa abajjidde mu kibinja babakwata enkwata yonna eyo gy'olaba ey'ekisiru n'ababaka bali sipiika yabadde gwe badde ayogerako yoyo ali mu Parliament nga poliisi emwetaaga kati nga bano ab'amabaati ne bano abajjidde mu kibinja nti bazze kwekalakaasa ba poliisi ebeera ku Parliament eriwo okukakkanya bujagalalo na kulowooza bo buli kye balaba ekijje tebamanyi obozze ekyo obozze oli mubaka ne waba sipiika oyo yennyini ng'ayambadde engoye endala najja nga azze kwekalakaasa abo abasajja bamukwata kubanga tebamanyi kyakkola. Poliisi ya Uganda we yatuuka era Duncan ebintu ebimu tujja ndowooza n'olekanga obyogerako oba kubanga poliisi ya Uganda kati okukwata abantu ne bakuba emiggo naye bakola ki tekikyali mawulire ne bw'ogigamba tewulira kyekugambye nti ekalangala babadde bakakuba ababaka oli aweereza ekiwandiiko baagala Ochola yennyini kitegeeza n'abantu bennyini tebafolowinga kubanga n'olaba nga bakambula munna amayinja nga bamwambudde olw'ekikolwa kye yakola okukwata omubi omuki omubaka ate naawe eddakiika yemu n'okola ekintu kyekimu era Duncan lwakuba nti tulireete ate n'obudde butono ne poliisi ya wano
nnyo emirundi 15 zena tulidde omusajja gwe bamaziza mu kkomera emyaka kati gigenda mu 5 nga poliisi yamukwata nti yatta kirumira naye ng'obujulizi tebuliiwo kitegeeza poliisi obunafu obugirimu n'obutategeera motoka za Kyagulanyi ziri eyo zivundira eyo mu campaign omusango tebagusalanga ono wawanagala ebivu n'agamba nti abaana kamugira ate akeneja n'agamba omwana tayingira mu kivulu naye nga talina amagezi gaga nti kati omwana ono bamusibira eri omuzadde n'ajja mu kivulu ennyumba n'ejja omwana afuna obulabi kwegana otula nga poliisi ya wano tubafu nnyo so ne bamuganda wa Jeneti aba alina okubeera alina okumanya ekyokukola so poliisi wa wano Duncan njagala otuweeyo obudde oba lunaku ki poliisi ya wano envulugu gwekola muyitirivu nnyo okuviira ddala ku ggwe okuviira ddala ku muzeeyi okuviira ddala ku ani poliisi yeetaaga ne tugikolako program namba esobole okutereeza ebintu byekola ki Davicom ndiwo ensonga gye bakwatamu aba baminisita ba MP ensonga eno Duncan nalabye MP ng'akuba ku ngufu naye nalabye omukazi yagenze nakwata mu bulago n'amusitula n'amuwanika agulu akuba kabangali lwakuba nja kusaba ttiimu yonna ng'etukola ndowooza buli tunatuka tufunengayo ng'omuntu omu kubanga lwabyo tweyongera okuyiga yajjawula yaleese ensonga yokuba nti mu Uganda buntu abasinga webali swebali enamba esinga omuzira budde omukyala sipiika ng'agamba obanga mwagala ba MP bano mumpandiikire kanange nalowooza mu kusooka ni kyekituufu kyokka ati maa wakyogedde nema nti sipiika bategedde kumuwandiikira ku poliisi beenoonya nga bali bamuvunaanyizibwako so siwanya nawafutukaa nagala n'atera kwekalakaasa kati sipiika n'ekintu kyali mukola si kyekituufu ate kikyajjajja walu kyaleese naye bwali siwateekeddwa okubeera kakitegeeza sipiika kyadaategeeza ti ba MP balagala batane beekalakaasa bagende beekalakaase batambuleko konvoyi y'abaana babbe ebintu byantu ku maduuka kati poliisi ewandiikire sipiika ntwetaaga mwami mawaatu ngali abasibu gabatutte kwegamba kyobala nkyembadde nti singa tuleetangayo omuntu omu twakobye tweyongera okuyiga naye ekyamazima gali nti nze saagaliza muntu yenna oba na muntu kubanga akwatibwa mu mbeera embi naye Duncan ba MP okyetaaga babakwate kyetaaga nabo babakwate Duncan olaba wano kalenda nnaku waliwo omukulu eyayitawo kati wayitawo n'alaba ebinnya bamusukunda naga bino ebinnya biri mu Uganda ebinnya biri mu Uganda n'akuba essimu awo bajje bakola oluguudo baleeta ebitaka Duncan ne bayiwaawo era enkuba weetonyera bweti byazeemu nebikola bigulumu kati otambula bwoti luli badde otambula bwoti kati Uganda Duncan erima Duncan ba MP bano osange bali abakwatako emirundi n'emirundi naye wanaabeera eri ng'amujjanjaba olubirizi ng'ali ku kitanda ajja kumanya nti ekitegeeza bali abatulonda nabo babakwata bubi nnyo baliko okuteeka ensonga eyo mu paliamenti bakutte bulungirungiko kati poliisi ono mukulu ono omwana ono mwami Kamugira simanyi oba ani agaba amayinja kuba amayinja omwana bamwongeze ku mayinja wava wadda ku jjinja ki DPC kuba mbadde njagala omwana ono nze nsaba agaba amayinja atuna emirimu gy'abadde akola bamulinnyiseemukko anti ebintu byakola omwana oyo byebintu ebituufu omwana oyo yayimirira omuvubuka oyo yayimirira kalenda awo ku Easter y'omwaka oguwedde n'agamba twamunomaddamu kuyingira abantu bangi bajja kufiira munda kati ekyo yakikola ng'omusawo ate nga bano baali tebakiraba ekyo yakikola ng'omusawo ng'alumirirwa abantu ne baggalawo kyabadde ayogerako ekyo kalenda yeerabiddeyo akantu kamu bwe yamala okugoba abantu yajja n'atuula n'abanja
mbuya bangama ng'amaze okugoba abantu abali bavamu akasente twali awo ffe nga tuli bannamawulire nga tugenze wa Jimmy yamalawo eddakiika eziwerana nga alinda akasente ke bakamuwe ak'okukuuma ate waba yakugobedde abantu botakamuwa kyekiba kiddako nedda so yayimirira ku mulyango yafulumya abaali bamaze osasula n'abaali bayingira obuyingizi n'abaana bagaa temuyingira wano n'abaali bamufaananira obubi n'agamba naye gwe wani yagamba bajja mu bivulungu oli muniigira naye nga oli alina sente ze gwe genda bino ebivulu tebiyingirwamu bantu bwe bati ng'alina patrezo kuliko ey'amagye kuliko eya polisi naye nga patro n'akayumba nga bw'okkirizibwa okuyingira n'omwana n'owalaza empaka bakuteeka mu kayumba n'omwana wo banna ku nsonga y'abaami abo bonna gye boogeddeko njagala bonna bammawaaba nambeemu njagala bategeeza kintu kino nti buli muntu yali abaddeko ewaka nga taata we ne maama we bali yadde abasinga mwamaza nze nkyayina bombi era sisyogeza mbu kuba ndi munnakuwavu olw'okuba mwe mwamaza mwafiisa nze abange weebali ekiriwo kiri bwe kiti omwana bwe yafulumanga nga tumaze okulya ekyeggulo twagulanga eddirisa okgenda mu ndongo fe ebiseera ebyo tebwalinga busiki ewa mwami gundi wali akasiki muwala wagenda fumbirwa nga tukuba akasiki ako kompawundi yona neekera nga temuli kaddo nga bwe tutyo naye bwe wakomanga wenkya nga taata yategedde n'atakkuba kitegeeza taata talina problemu na kyewakoze eki kyewakoze maama yadde aloopye omwana n'afuluma nenkugambako n'otanyega taata bw'atanyega n'agamba bagenze ne bakuba endongo isoke tabakubye kitegeeza isoke kakati mmwe poliisi bukyanga mubeerawo kubikolwa byonna byekoze ne mulabanga bibi naye nga tewali wa poliisi n'omu akwatiddwa oba avunaanibbwa kitegeeza kiri oke abasinga okukola obi basinga okwongezebwa amanyi ekyokubiri nakyo nno kankibategeeze buli lunaku gavumenti erangirira bannange police force tugaba emirimu UPDF tugaba emirimu okitegeera ekitegeeza beetaaga abaki kati nga mwe musiriwala nga bwe muli ku pano ya muwano nga musiriwala nga mugamba mbu bali babakutte ne babagoba nga bayita bantu kujja kitegeeza baliwo tebamala mbu ate bali baba waliwo yeebazizza wano mpulidde mawanga yeebaza era neebazizza nnyo bali bonna abakutte abantu babambudde n'abanja ne bagabajjako ani yagambye baagabajjeeko nga bakyayita abantu nti twagala bayingira police force ate abali mutugobe ontegedde njagala waliwo abantu amuwe muteekeddwa okukozesa common sense oyagala kulya mmere kyokka ate abali munda abawaata obagoba muveemu temuwatira wano kyokka oyagala kulya mmere ayinza okuba nga amuyina kati common sense ebintu bino byawuli waliwo kyetuyita common sense nobeerawo ne IQ reasoning capacity okitegeera ebintu bino byanjawulo buli omu waddembe okulaba ekintu nga bwakyagala naye ate bwokyagala si kyekitegeeza nti kyekituufu mbeera bulungi mweraba